mu summit muulira ekivuddeyo mu abenaalemu musinika ebinnyo. Guno leero mwezi gwa nnaku za mwezi mmeka katoba tunagasima ate guno omwaka guno wagumalako okyo. Dr. Sam Kazibwe yagambye nti awatali UN Security Council tewali kisobola kukolebwa. Waba dictator abasinga bagendera mu myezi 8 egisooka nga bakeerayiza. Essimu ya Bobi Wine okugenda okusinkana aba UN mu parliament ebibino nabyo byongeddeko ate ebibuuzo bingi nnyo. Kati Obunkenke bweyongeddewo abali bagamba agenda kalabika nga akaseera katuuse ali kwetokota. Okusinziira kweno video abasajja bano abakulu bano abami bano abatunizi b'ensonga nga bwe bannyonnyodde. Dr. Sam Kazibwe yagudde mu butto ayokya lwa kugamba nti abo bye basagambiza ba NUP UN Security Council enosoka nekona mu stamp kakati kyengusa mu Uganda tambuza video njagala oziwulirize zonna mpanvu naye ziwa obudde kumanya na kutegeera. Yeeyise engalo mu maaso ono asigazaako emyezi egi esatu nkiddamu Mu7 teyawangudde kalulu kawedde talina ligitimase yaako. Ligitimase gy'alina yeri mu boundaries za Uganda. Ligitimase ye ekoma Busia nejja nekomano ekatuna ku border nejja nekomano emutukula awo ligitimase ye weeri wasukaawo tebagenda mubalanga president yensonga lwaki ono yabagambye don't legitimize Museveni's government. Legitimase nakugamba akalulu ako ka United Nations kati tulina ba Democrats kati yabadde asaba zinene ensi $193 nazo zireme ku legitimizinga Museveni. Awe tuli tugenda kufunda mu Uganda ekisanja ekiri legitimate kiriko emyezi 3 gye gibulayo era kasita amala okwerayiza kino wekigenda otandikira okuwunyira gigenda kuwunya kasita amala okukyerayiza bwati kati bakyamukwatiridde kiggweko kasita Samia Suluhu Hassan lwerayiza bwati njagala mundeetereyo ddiru ekoleddwa wakati wa Tanzania n'ensi endala ekkiririza mu demokrasi mugindeetere okuva lweyerayiza mugireete ddiru yakoleddwa eryegi ya Amerika kwongera amagye mu Great Lakes region ngenda gibaleetera njibawe mukigera ngenda gibaleetera njibawe ddiru Suluhu gye yakakola bamugambye tu base one base yo bagiteekako ne Uganda kati ne kuwako revolution draft ne bujja ne bugamba kakati tuli mu kulwanyisa waneno gundi na Amerika bamuwadde base ne gakalengera kuno revolution draft base yemu bagitadde Tanzania ne bagamba onali mu kuweza base ze wano mu Great Lakes region era buli nsi bagenda teekayo base kati ya buveyo boogere kubanga bwe batu we ya Uganda ne bugamba Amerika ezimbidde Uganda base kakati mamugamba ati Amerika egenda banula Amerika egenda kunula kubanga olutawo ne lwina interest n'okusinga ffe. Njidamu mark my words America eri mu luno olutawo lwa Uganda 99.9% nga weri mu Congo kubanga ki okutaasa dola yaabwe bagitaasiza mu Uganda. Njidamu okutaasa dola bagitaasiza mu Uganda. Kweno new world order je tuliko America yekulembedde front line nga world order yaleta Museveni ku ntebe Bungereza yali egikulembedde nga balwanyisa akabinja ke bayita NAM. Abula tell no munna Uganda toli weka you are not alone in this. You are not alone in this. Toli weka yote bada wana kulimba oshitegera mbadde nja kugamba tubadde ku sanctions zino era nga akugambye nti bagenda kuba sente nnyingi nnyo baziteeke mu saturation. Number B bakiyita high taxation kunnyonnyodde wali senga batukuwa sanctions zino biki ebiddako high taxation mugenda kulaba emisolo nga gyekanamye mu Uganda awo gwali mu dduuka weesibe bbiri nga bw'onoonya alternative option engeri gy'ogenda okutunda ebintu byo aga amaduuka gagenda kubalema. High taxation ene egirawo lwaki? High taxation bagireeta nti baagala bakugyeko sente zino z'olina basobole zikozesa mu trade bagule dola entuufu kubanga jjukira sente zino wonyigamu bwoti namba serial number erabika sente enkyamu zigenda kubeera ne serial number yemu obanga serial number eno teri approved by the World Bank nga teri approved kati batandika okwongeza emisolo sente zino bazikugireko ku speed ey'amaanyi basobola okugula dola bataasa economy n'ekino ekintu kibeerawo time kuba sente zituuka ne ziggwa mu bannansi Sudan eyo sente okutuuka awo we bali teyakeerawo overnight ne bagamba nti kati sente erinnye. No please, it was a process. Mpola bajanga buvimba ne Uganda na ka Sudan sebo kazimba nga babuwe ekitiibwa kale bukomewo era ku speed buvimbe bukomewo
budemu bujja butuvimbireko waneno nga paundi yabwo emu erimu lusanvu olwe Uganda. 1 pound was equivalent to 700 Uganda shillings. Kati bukomewo era buvimbe, bukomewo nazo niwo onagenda kati ku gundi niwo ogenda ku Forex Bureau sente ya Sudan siroza nti bakyagigula n'okigula oba bagitunda. Okitegeera teri lwaki economy kutaka mukujjako dictator kisobola okuba kituufu oba kisobola okubanga kifu oyo nno kakensa era sisobola kudibetinga naye naye saagala kuwakanya nnyo kibanga ekikolo eky'okumuvoola. Oyinza okuba wategedde oba tewategedde kubanga ebiseera bisinga kanti kugirewo nti Dr. Sankazibwe akolera CBS eyo project mumanyi nannyini waayo. Nti singa n'abayogedde nnyo basobola omusaako nti is inciting oba agezaako okuma omuliro mu bantu singa ajjayo ekituufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Agezaako okuma omuliro mu bantu ate akyanoonya akawogo. Musajja mugezi oba bwe tuyita baasalawo okusirika naye nga mugezi ekyo ky'omuwa ekitiibwa era byannyonnyola bya nkizo nnyo mu byobufuzi n'ebyenfuna. Naye kangezaako okunnyonnyola nti UN Security Council kigambibwa nti ejjanga si kigambibwa naye kiri kyandibadde nti UN Security Council ejjanga last resort mu mbeera ng'ekalubye. Ejjanga last resort ekya nti erina kye tuyita erina ssemateeka gifuga bamuyita UN Charter. UN Charter tekkiriza mbu ate nga bwe kiri naye waliwo we tulabye nga yenyigiramu tekkiriza UN oba ekitongole kya United Nations kwenyigira mu kujjako dictator. UN Charter ssemateeka temukkiriza kujjako dictator directly oba kweyingiza mu nsi eri sovereign, ensi nga yeeronderawo omukulembeze era nga yeekolera amateeka agagitwala, sovereign state. UN tebiyingiramu nti era wano we wasinga okunyiiza UN Charter egamba nti oba United Nations egamba nti singa dictator oba omufuzi omubi yenna yenyigira mu bintu ebyokusalaasala bannansi nga saladi oba ennyaanya n'abatugumbula, United Nations tekiyingiramu era etuula bulungi wali ebbali n'efuwa oluwa. Wuliriza bulungi, singa ekikolwa ekyo tekikosa international community oba international community senga eba tekomplaininze oba tuli fembi, UN tekiyingiramu era muli baddemba okusaddaakibwa nga kye walaba ekyali e Rwanda ne babatugumbula naye singa kiba tekikosa international community. Naye mu biseera ebyo ekyerwanda baali baleeta mukulembeze waabwe. Lwaki UN eri bbali bano abagifuga abagitwala bizinensi zinnaggwedda naye Afrika munaffe tuli mu UN ebyo bya kisiru okitegeera we tubala waliwo ze tuyita ensi zinnaggwedda China, Russia, France, USA, England ziri mekezo tubale Russia, France, China, England, USA. Ezo zensi zetugamba nti newebanga beetaaga resolution egenda okukuba nakyemalira zino ensi ettaano tebakola kye bayita no veto, tebateekako mukono gugaana. Ensi ezettaano China, Russia, France, England, USA, they are biggest member states. Ensi ezettaano they don't veto, they call it vetoing. Nti tebakola resolution egaana as long as bafunye emikono omwenda egiva mu mawanga amalala gakola United Nations. Simanyi oba tuli fembi kati United Nations yo edda wali ebbali ebeera nga swame erinda mbeera mbi n'eryoka ekyenyigiramu
okugeza ebisale bisinga tusobola ogamba nti nakyemalira njagala omanye ebitongole bino olwaki biteekebwawo nakyemalira Uganda ali mu kutulugunya abantu ali mu kubatta kyokka nga nakyemalira oyo akolera USA kitegeeza nti USA ddawali ebbali era tebasobola mukwatako kubanga UN beba abagikola abanene bebo kati USA webanga etulugunya UN tujagamba yaze wali ebbali nekola ki nesirika naye singa baba bamukoje batekinga necessary steps kati wano wenjagala owulirize batekinga necessary steps boke nyini bebe kumamwe kuona baganti kati tudde ku level eno wano wagani kati tudde ku level eno nkugambye United Nations eberanga swame tulioke tulete mu United Nations Security Council tutambula wuliriza singa dictator omu abalabiddwanga asusse ebikolwa bye bisusse we byandikomye era nga ebikolwa bye bigenda kuleeta kye tuyita regional instability nga we baatugamba nti Mu7 abadde ayambako controlling regional security mu Africa kati Mu7 senga bamukolako nga tuyise mu European Union kubanga tugambye njagala okakwate bulungi United Nations tekkirizibwa kweyingiza mu nsonga za sovereign state ly'eggwanga lirina amateeka agalikkiriza okulonda omukulembeze ate ne lyekole n'amateeka agalifuga kati UN olwokuba tesobola kujjayo omutwe eyita mu bitongole nga European Union ekyo twakitandiseeko dda ndowooza wetuli weewaawo nti weewaawo kakati European Union ne bakugirayo ne Geneva Summit ne bakola kye tuyita sanctions olwo bakunoonya okukola kye tuyita ebikolwa ebigenda okuleeta regional instability oba regional insecurity omuzungu mugezi samukazi bwe bina abimanyi kakati wamala okusaako sanctions ezo n'otandika okuba ng'ozimenya bayinza n'okubanga wazimenya dda lwaki European Union and European Parliament bagambye bagala Mu7 awe accountability kuvira ddala 221 ku acts against humanity atawonga United Nations wesinga okwetaga nti senga obwo ebikolwa byo bigenda okuleeta regional instability or regional insecurity. European Union wegamba nti bakoleko investigations oba accountability bagenda kukola accountability ngeraga ekituufu watta abantu mu kulonda akalulu ke bayise sham election prepared for purposes of legitimizing Mu7's 7th term. Nebakuwanti findings zitulaze nti yatta abantu. Franka sente za gyebali. Temwirabira nti report ezo mweziri. Battibwa emmotoka nemuyita ku mutwe. Those are acts against humanity. United Nations zetasobola kukanya nazo. Kati ngenda kugira mu kiki bagamye nti tebiyingira mu sovereign state okujja kongo ogenda kozinga kye tuyita regional instability obanga kigenda kubanga kimanyika international bodies and communities kubanga singa international community batekoseddwa United Nations tebiyingiramu kati bajirawa United Nations nsenga basalasala abantu ne babatta nekisirikirawo UN tekiyingiramu singa bakwata Sara Birete wa civil society organization wanji kitegeeza international community egenda kubeekosebwa lwaki Sara Birete akolera civil society organization is independent body eziteekeddwa okuba accountability ku acts against humanity. Civil society organizations zezo eziwaaba mu international bodies. Civil society organizations bafuna funding from the international community. Awo kabakalabaye kubanga ekigendererwa kya funding ya civil society organizations kwe kubanga bafuna ebifa mu nsi eyo.
kakati sara birete mumukuta atakolera civil society organization kitegeza kigenda kosa international community kati wano United Nations eyingira but not directly egenda kusoka kutunuulira bano ba agent European Union egambye etya nti resolution gundi egambye bweti ne bwati tabuuka mu bbanga bimwala ba Gaddafi ntitani bamugana okubuka mu bbanga nyonyo lwasituka ebyava mu Gaddafi wati oyagenda kati ebyo byonna nze na accountability United Nations wegenda okuvirayo naye ng'eyina kulinda resolutions we wabagamba nti tetwala resolutions za European Union naye esobola okuzaadoptinga n'ezigenderako oba nkikugiddeyo bulungi kati essaawa eno tetugenda kulinda United Nations Security Council United Security Council gambye ejanga last resort kukola ki guliriza United Nations ejimu emitwe emikulu gy'essaako essira one bakugamba nti ebeerawo okukanula liiso ku nsi yonna oba nakyemalira yino oba omukulembeze yenna agenda okumalawo oba okuleeta regional security emirembe okumalawo emirembe kubanga yo focus yayo emirembe gino ensi eyina okuba entebenkevu obutaleetawo security instabilities oba kitegedde ekyokubiri United Nations ku byegenda okukolera bakugamba nti senga wabaddewo olutalo eba egaba medication obuyambi mmere biki kutwala aba abakoseddwa United Nations ekintu ekyokusatu ensonga enono weno wewali essira webagambira nti mubeera ku bunkenke senga United Nations ebeekoze resolution United Nations yaddemba okwenyigira mu lutalo olukyusa obukulembeze senga abaasongeddwamu olunwe kakati European Union ekusonzeemu olunwe security test and crimes against humanity tewazibuuse bagambye from 2021 by Franka Sentes basibibwa crimes against humanity nti Bobby Yanga yasibibwa emyaka 5 talina musango crimes against humanity nti abantu baana b'eggulu baafa awo United Nations ebekusalako naye tugambye nti ejjanga last resort so mu bufunze Dr. Sam Kazibwe yagambye kituufu okay nti UN Security Council resolution adds more value era ya bulabe naye ate UN Security Council tesobola kuyingirawo directly okukyusa obukulembeze nga European Union kyekola kati ate United Nations bagamba esobola okwadoptinga oba okutwala resolutions ezikoleddwa European Union and the European Parliament oba tuli fembi so not necessarily nti tugenda kulinda kakati bali abasajja ba superpower be bamanyi omuzannyo guno ngeri gye baguzannya wabula ngenda kakumalira yonga ngamba Sam Kazibwe is a professor tumuwe ekitiibwa naye baasalawo okusirika olw'okuba bakolera ebimu ku projects za sali musale kati byenkugamba tasobola bigamba direct kubanga bambi bajja munyiga naye teweewaana nti osobola okwabika mu debate ne Professor Kazibwe byakugamba bituufu naye waliwo information gy'atajja kuwa nga gy'ogenda sanga ku TikTok oba kategedde akantu ako so European Union kyekola kyonna kituufu omukulembeze waffe byonna byaliko bituufu yes Kazibwe ajja kugamba yetalina nekyalina ekituufu awagira enkyuka tupanze muliddeko mu ngeri byayogera naye ebigambo tabikubawo direct kati Sam Kazibwe alinga gwe omutiitiizi agamba nti ffe tetwagala kuwulira ebyo byonna by'otunnyonnyola twagala kuwulira kimu byakasajja bakakabye jeeke okategedde akantu ako